Nakigwanyizi weewuunya bannange lwaki Bakaluba yayitako mu Bwaleviranda egamba Nakigwanyizi awedde emirimu naye ebyo byonna byakola bya butaliimu. Abadde agenda agamba abantu nti pulezidenti wano yagaana okujjawo kubafu abeesimbye wano tatuwagira kyeyava agaana okukola ki era n'owa Mukono South naye nga bw'ayogera Masenga Mwami Maseruka kakati pulezidenti akomawo besose kale oba ayisizza ebivulu ng'ayita abantu tumulinze ku mikolo ajja nga bw'agambye tuweni UP tumulinze ne kuki ne ku mikolo ajja. Bwe yali ng'akyalimu NUP pulezidenti n'ajja wano yadduka ne yeekweka n'atamwaniriza naye kakati alowooza mbu abalonzi tebategeera naye njagala bagamba nti musiru nnyo oyo munnabyabufuzi alowooza nti abalonzi tebategeera. Abalonzi bategeera era bamulaba ne bamanya nti musajja watu but I mean those are desperate kicks. Omanyi omuntu okubeera desperate candidate Bakaluba ali so desperate bambi kati ajja kukola byonna naye bw'aba alanga fenga luli bwe twamugamba alange era teyeerabira nti akabonero ambulera. Yes. Bwe yazze wano ebifaananyi ebyaffe by'NUP naddala nze nga candidate ne candidate Kyagulanyi babitimbululayo kyokka be bamu abo mugende ku bituuti bya Museveni bakandidate bafe abo ba independent era ebifaananyi byabwe biri ku bituuti bya Museveni. Kati Museveni bwe yajja bamutimbira Kyagulanyi bwajja baagala okwetimbayo naye ffe kye tukola kiri kimu fe obuntu obutonotono for us we major on majors and minor on minors. That is a minor. Tubayita presidenti agenda kuwasa bakandidate b'ekibiina bayagala abantu balonde kwolwo n'olwekyo Bakaluba yeebale atuyamba ayite abantu bagweyo presidenti abalage MP bwe balina okulonda mu kibuga Mukono. Mu mateeka amalala yalivunaaniddwa electoral commission ye yalibadde mukolaki emuvunaana n'omuvunaana kuba akwata pulezidenti waffe n'amusembereza akatebe ke n'abuzaabuza abaki abalonzi naye katubigumire kubanga buli we tumwogerako ndooza anoonya relevance nga twekukuutirizaako kubanga bw'atatwekukuutirizaako talina kyabeera. They can only get near my name and that of Kyagulanyi. Without it they are nothing. Abakonze b'ekibiina kya NUP mu disitulikiti y'e Mukono banjulidde bannamukono ddala abawagizi b'ekibiina kino enteekateeka y'okukyaza Robert Kyagulanyi Ssentamu eyeesimbyewo okuba pulezidenti omulundi ogwokubiri ng'ajja akunga abantu abalonda mu disitulikiti y'e Mukono okulaba nga bamulonda okufuuka omukulembeze w'eggwanga lino. Era mu nteekateeka eno bagamba agenda kutuukira ku kyalo Nakiyanja ggombolola y'e Goma awo yo kaatalaage nga lwali egenda osooka egyakuba n'antabulibwa. Kale gwe omuwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga muwoli omuwagizi wa NUP gobeera enteekateeka eno nga bwegenda okubeera okukomawo e Mukono okutulabako Kyagulanyi Ssentamu Mutembe era tuli basanyufu nnyo electoral commission yakikolonyemu. Twagala gamba bannamukono bonna gye bali nti omukulembeze wuuyo akomawo okutuyongera okutunyweza okutulambika n'okutugumya n'okutuluŋŋamya. Tusaba mugweyo mwenna ekintu ekyabadde Mbale bagaye nti ate ekyemukono kyakoze eki kyasize wabula omulundi guno tetwagala nnyo mukulembeze mumulindire mu makubo twagala mumulindire ku venues ziri 3 ennantabulirwa kisaawe era n'ebbaluwa etukkiriza okukozesa ekisaawe ekyo nyino wano mu nsawo ndirina ku ssaawa 4 ez'okumakya ekisaawe ekyo awali essomero Sentibali ku ddembe ku kisaawe ssaawa 4 abantu batuukaawo we tugenda okulindira pulezidenti ffe ab'eggoma. Ebbaluwa etukkiriza okukozesa ekisaawe ekyo ne ssente ez'okukikozesa bibiri twabifunye dda ebisiti twasasudde dda era enkya ssaawa 3 ez'okumakya tugenda kuba tutudde ne poliisi nga tuyitamu butya bwe tugenda okukwataganya ebyokwerinda n'entambula ya pulezidenti. Ekisaawe kyentaawe nakyo tugenda kikozesa era omukulu kaddu oyo
ne vice chairman Sali bakiri mitambo saawe no bagenda kusisinkana abakikulira era nabo olwenatukira olweggulo baluwa yaffe ne tujja kuba nayo wano kubanga eri kyawedde dda batukiriza bali mu kugipulintinga ekisaawe ekyekalengera kya LC1 era ssentebe w'ekyalo omwami Wani Muzanganda yatuwadde dde ebbaluwa mutongole etukkiriza okukozesa ekisaawe ekyo ekyekalengera liraga empunge. So president atuuka mukono Nakiyanja. Batuuka Nakiyanja ajja kuyita Essonde. Bw'anaatuuka Essonde ajja kukyama akwate eridda mu Kiwanga n'ayita mu Ngoda. Ab'omu Kiwanga president mumulinda kumwaniriza tajja kuyimirira wabula mujje naye tagenda kuyimirira mu Kiwanga wabula mugenda mulengera mugenda mulaba ate mujje nga mumubugiriza mutambule tuyingire ffenna ku kisaawe ennantabulirwa ffe tumusuubira tusanga nga ffe ebisinga twabimaze dda era bw'anaatuukawo kuyimba nnyimba ez'ekitiibwa essatu olwa Uganda olwa Buganda n'olw'ekibiina era okuddako vice chairman oba vice president ajja kuba ayita vice president okwogerera eri abantu n'olwekyo abaka ba palamenti abagenyi bajja kuba batuuse dda nga boogedde eri abantu kati president bw'anajja nga ayogera bwogezi eri bantu nga yeeyongerayo ajja tambula ng'akozesa kolas akakatosi president waffe ayise nnyo makubo g'ettaka ate ffe tetulina kuba oli emabega president waffe alidde nnyefuufu ajja kozesa kolas paka katosi era agende ekalengera ajja gende katosi ayite bwati kulawunda bout alyoka agende ekalengera ajja kutuuka ku mwalo katosi ate ajja kuyimirirawo nga bw'anayita mu Kiwanga era bw'anayita nawa ne katosi ab'oku mwalo mujja mulengera era mumubugirize mujje naye ekalengera ku kisaawe wanayogerera gye muli mu nkola y'emu watuuka tuyimba nnyimba za kitiibwa vice president ayanjula b'MP kukwasa fulaga beera fulaga president kwogera kusimbula kukomawo ntaawo awanaabeera ekijjobi tumusuubira otuuka entaawo ku ssaawa 10 naye nga yolaleyo entaawo yakutandika essaawa 4 mulimu abayimbi mulimu abazinyi mulimu aboogezi ab'enjawulo kuva ssaawa 4 bajja kuba boogera nolwekyo abantu b'emukono musiibaawo abasuubuza abatunda ebyokulya Katonda abaweereza omukisa mujje mukole ssente tusuubira nti okukyala kwa president kugenda kuleeta mu disitulikiti y'emukono biliyoni 10 eri abasuubuzi baffe kutunda ebyokulya n'ebyokunywa n'abatunda t-shirt fulaga n'ebiringanga ebyo tumwebaza. Robert Peter Kabanda nga yeesimbyewo ku bwa mmeeya era nga mukulembeze w'ekibiina kya NOP mu kitundu kino asabye ab'ebyokwerinda okulaba nga bakuuma emirembe baleme kuba bantu kibooko babula babakuume era babalagewo ow'okuyita b'amateeka tiyagasi gwekubye amala amasasi ge bakubye mu bantu na Uganda abaluuzinze obulamu bwabwe abalemadde bumala tulowooza nti kibakozeeko okulaga nti ddala balina omutima omubi gumala bumazi batuleke president w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu lwagenda okujja wano nga mwende mukono bakkirize tutambule mu mirembe tuleme tukuba tiyagasi n'okutusubira eyo ffe bakulembeze abalwano abakoze emirimu ku lw'abantu baffe ate ne ku lwa gavumenti kakati wetutuuka nga twagala kweyambisa amakubo ago okuyisa mu pulezidenti waffe ne bagamba ati tugenda kugenda eyo etali nawaffe kuba kati wano ng'ojja mukono kyangu nnyo n'okuyisa ebuyikwe kyangu nnyo n'okuyisa ebugerere ate ng'ojja mukono tusaba poliisi ebeere cooperative tetuli banyi b'amateeka tuli bakkakkamu tugenda gondera amateeka naye ekkirize tuyiseewo pulezidenti waffe kubanga bamukkiriza okutalaga eggwanga lino lyonna tebamugamba nti obanga ogenda oditalaga tuyitanga ku koolaasi tobanga ogenda oditalaga tuyitanga mu bibuga ekyo tebakituwa bamukkirize abe n'eddembe ly'obwebange ng'ayita mu disitulikiti eno ey'emukono ngaze okufunamu obuwagizi kula bantu baffe. Namboze era yennyamidde olwakikoko by'okulonda okwanga tekavuddeeyo okulaba nga kasomesa abantu engeri bagenda okulondamu n'agamba nga ekibiina kya NOP bo bagenda kutandika okulaba ennaku ezisigaddewo okulonda kutuuka ennaku z'omwezi wa 15 nga batalaga ebitundu eby'enjawulo mu disitulikiti y'emukono olaba nga bakunga abantu wamu n'okubasomesa engeri gye bagenda okukwatamu okulonda kuno.
mu kifo kyabadde olw'okuweereza obulungi kubanga we mubalonzi eyo tetulinayo bya bubbi, tetulinayo bya kubabulako, tetulinayo bya kulankanya sente za muwamuso, tetulinayo scandal. This is a group of scandal free people. Ekyo tukyebaliza Katonda. Kakati tubadde tutegeka kampeyini zaffe zino eza wiiki esembayo ezijja tutuusa mu buli muluka banamukono tubeebaze ate twewadde n'omulimu ogwokubiri kati tetukyanoonya kalulu tufuuse basomesa babyakulonda oluvannyuma lw'akakiiko k'okulonda obutasindikayo wadde omuntu ogu okujja wano emukono okusomesa abalonzi so nga abalonzi 65 ku 100 bagenda kulonda mulundi gusooka nga kino kyeyolekera nti fe abalina polling station ezaali mu 18 kati tulina 333 abalonzi bangi nnyo seboleta parking listings abalonzi baffe bangi nnyo kati naye bato tebalondangako okulonda kulimu ebintu bingi nnyo ebipya mulimu kompyuta mulimu okuyisa obululu mu kompyuta mulimu oteekayo ekigalo mulimu oteekayo amaaso naye tewali wannyonnyola balonzi kigenda mu maaso kyetuvudde tusalawo lale zaffe ezisembayo zonna tetukyasaba kalulu kakalulu tukebaza bwebaza tugenda kusomesa bantu butya bwogenda okuba akalulu kyetuva tugamba nno bannamukono oba oliwawo NUP oba toliwo NUP naye ng'oyagala okuyiga butya akalulu bwe kagenda okukubibwa emitendera gyonna ojje tukusomese naye mukyo nga bwe tukolimire ennyo mukulu byabakama okuteekawo akalulu ak'ekika kiri akataliimu voters ki education ekintu ekyokubiri olwaleero tubadde tugenda kuva wano nammwe tugende mu bifo bino bye bataddemu obukonge naffe tujjeyo obwaffe mu ngeri ey'ekikungu abantu batulabireko n'ebyuma tubadde tubitaddemuwo tugenda kwetooloola naye kati batugambye nti ate abakulu ababugaba leero tebaliiyo n'enja nti kubanga bagenza ate mu musomo kakati teebereza ekintu kyo kyennyini kizereeti naye nabaana abakulu balondamu ennaku ezimu tebakola ki tebabaawo obululu ne bagamba nti ntaawo yonna ebyalo 10 tibagenda ku Fairland guluwoodi yonna bw'ogiraba obunene tibagenda wasa kiboobo nti nsuuba omuluko ogwo ogukoma eri ne gukona ku seeta tibagenda nsuuba eri ku kkanisa nti namumira yenna nga bwe yenkana nti abantu bagenda wali ku St. Danson ng'omuntu yeetaaga 15,000 okunona voters slip abantu baffe baavu abantu baffe balwadde abantu baffe bakadde kakati omugamba ate nga n'ebyokumubuulira nti buli wali byebyambu tewaliyo na kirango nti oba electoral commission etaddemu ku mmotoka eziyitamu nga zigamba abantu nti obukonge bwammwe buli wano ffe tubadde tulowooza nti obukonge obwo buddeyo ku byalo basentebe beero si wano babutwale weewaawo abamu ku bo balina oludda naye tetulina kyakukola naye ng'ate electoral commission yo yennyini yalisobodde okuteekayo abakozi mu centers ez'enjawulo okutambuza obuntu obwo ne obukonge buddeyo kwero si wano ekirala omuntu ng'aleese endagamuntu ya munne akkirizibwa omutwalira akaki akakonge kuba kati nze nsobola okugenda nga nina mukadde wange obanga mulirwana wange mulwadde bw'aba ntumye ne bwe kiba nga kirina oba nga alina kuwandiika bbaluwa oba nga alina kutuuka wali nakuba essimu ne bamuwulira wabeerewo enkola ekkiriza omuntu okuyambako munne weewaawo ng'ekyo nakyo kirina okukolwa n'obwegendereza kubanga abantu basobola okutwala ate obukonge bwaki bwabannaabo naye babutadde wala nnyo twagala obukonge budde ku byalo kubanga ebitali byakulimba abantu bakyuse olw'okuteekamu polling station empya n'obungi bw'abalonzi abantu polling station zakyuse nasanze omwami omu nga wa mukiwanga nga naye bamuwadde voter slip ng'ateeraga nti wakulondera ku Goshen eseeta nesi yeyeka mukyala we nga bamugambye nti wakulondera Kabulaso mu district endala mu constituency gyatamanyi nako era namugambye guma linnya ekewamu abalonzi bajja kukola ki ekirala
twawulidde bagamba era byonna tubiwulira mbu nze nawandikira electoral commission mu kiti kyange nga kulembera NUPN Mukono nga mumpa ku mawulire amatuufu ne mubuulira byambu mbu bagambye nti akalubo munaamala okukalonda olw'eggulo nga mugudde box tulina osooka okukazaayo mu kompyuta nga tetunnakabala bituufu ebyo bwe biba bituufu bunaaba obululu obukyamu bunaaba buvuddewo okuyingira box nga ate ffenna bwetuli awo tulondera mu lujjudde ensi yonna ng'eraba ate n'olyokoga nti onosanga akalulu muno kayisa mu kagunoga kano kakyamu kano kompyuta tekalabye temukabala ate naddala ng'akalulu kogaana omaze nakulaba oli gwalonze ekirala abantu bebuuza ti akalulu bwe kaba kakyama neŋŋenda wali ne banteekamu kompyuta negamba ono Nambooze ne bayuza akalulu kange ne bakateeka mu kompyuta ne bategeera Nambooze yatutte akalulu namba 10 kati akakalulu kaba kakyali kakyama kubanga kirimanyibwa emirembe gyonna nti Nambooze yatwala akalulu ki namba 10 era bali katunulako ne bagamba yatutte namba 10 ate yalonze gundi kati akakalulu kaba kakyali kakyama akalulu kekyama kavuddewo lwa kompyuta kintu ekyo kitubuzaabuza mu kompyuta bagenda kukeberamu muntu oba bagenda kukeberamu kalulu nti bakeberamu omuntu n'akalulu ke kubanga bwe bakebera omuntu n'akalulu ke kitegeeza nti akalulu mu Uganda tekakyali kaki n'olwekyo kaba kamenya ssemateeka agamba nti akalulu kajja kubanga kaki ekyateekesaawo akalulu akekyama abantu balonde nga tewali wasobola mulondoola mugamba nti wakola bwoti naye kati eno kompyuta ya gavumenti bagenda sigala nayo yesigale awo ng'esoma nti gundi gwe bawa akalulu gundi era kagenda okuvaayo akawadde gundi byabakama Nambooze amudinominate nze kakati nno tugamba bwe tuti electoral commission byetulazeeko nayo yennyini teyeekakasa amannya ge yatiikinga nti matuufu ennamba kati gesinzirako negamba nti abakusemba baali bafu tukugyeyo kakati era tetujja kwewuuna ngetuuse mu box neyeegaana obuki obululu bwayo twagala ffe nga branch y'Emukono tukitandise ne tumanyi ne ku kibiina kigenda mu maaso byabakama vaayo otuwa amawulire amatuufu agakwata olunaku lw'okulonda lunaatambula lutya ekirala tebunnayita lekeraawo ogamba mbu oli eyo ku leediyo simanyi tubasomeseza ku leediyo bannayuganda tebakyamanyi leediyo ki gye baba bawulira olidde teriyo omuntu asobola kusomesa ku leediyo zonna ziri mu nsi n'obwo obulango bwe bakuba oluusi mu luzungu ne bwe balanga mu mpapula z'amawulire abantu ze batalina na ssente bugula twagala tulabeko eno vaani z'electoral commission nga ziyitamu nga zigenda zikuba enkuŋŋaana nga zibuulira abantu okulonda bwe kunaatambula buli bunaagenda butya n'eyo principle ey'akalulu okubaako ekyama okulaba ng'ebeera upheld nga tebeera okujja kwa kompyuta kugenda kujjawo enkola y'akalulu okubaako aki because mu kitunuulire ontaddemu ekigalo kyange nze Nambooze oyuzizza akalulu kange kogenda okumpa okataddemu mu kompyuta ekalikodinze nti Nambooze yatutte akalulu namba gundi kakati awo mba nkyalonda byakyama so ngamaliriza omubaka awalambisa ensonga eyo njagala kugumiza ku nsonga za electoral commission. One, fenga aba National Unity Platform ba candidates ngero twasazeewo okusomesa bannayuganda okulonda obunafu obuli mu electoral commission tubugyewo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe n'okulonda okulungi. Tugenda kukola kyakulabirako. Olwokuna tugenda keera tutalaage ebifo ebyo gye tulowooza nti electoral commission gye yatadde abakungu baayo abatuwa obukonge bwaffe amanyi byabakama ayagala nnyo etteeka neriba nga terikola kubanga electoral commission enadde nga njogera naye egamba nti etteeka ligamba nti obukonge bugabibwa ku omuluka naye omuluka tegulyawo nti bagutonda nti guli awo because omuluka guli circumstantial ffe tulowooza nti gwabadde guli rotational n'ogamba nti nno leero baba nga babadde okugeza nga omuluka gwa Namumera nga babadde mu Kitega
batambule bagende mu Lweza, batambule bagende mu Lowa Nabuti, batambule bagende mu Nsuube kwegamba abantu ab'emuluka egy'enjawulo egyo babeere nga bo nga balotwetingira ku points ez'enjawulo naye nga tebali static nti batudde wamu, kisigala nti era bali ku muluka naye nga bo bagenda bashiftinga ku different places. Ensonga kati ekudde ejjembe gye tusaba abantu beetegekere kwe kuba nti Mwami Byabakama atadde amaanyi mangi nnyo okujja ba candidates be bamala okunominatinga okubazaayo oba okubajja mu bululu buno nga bw'ayagala. Omuntu najja n'agamba nti omuntu siginicha y'omulonzi nti tefaanagana n'eyo eri ku ndagamuntu. Bannange eggwanga lya Uganda tewaliwo tteeka ligamba nti omuntu alikyusa siginicha ye. N'ogenda mu banka olwaleero osobola okugamba kankyusa siginicha yange nga woba oyagala. Era omuntu waddembe okuba ne siginicha ze ez'enjawulo for different purposes. Kakati Mwami Byabakama simanyi ye wakijja oga nti omuntu yali akunominatinga nga omulonzi waali agamaze na signingira ono endagamuntu nga yeeyo nini namba nga yeeyo nga waali n'ekikumu kye nga weekiri nagaze na signingira ono Mwami Byabakama n'agamba eno signature tekwataganya eno gye wateeka ku ki ogwo mulimu sigugwe. Eryo ddembe lyange lya bwebange endagamuntu si kiwandiiko ky'electoral commission. Yes, eryo ddembe lyange lya bwebange okubanga ndikozesa fe abamu tuli mu offices ez'enjawulo nga office esignature gy'okozesa mu public throughout nga si gy'osobola okugenda n'oteekako akawunti yo ey'omu banka. Ekyo kikirizibwa singa obanga okakasa nti esignature kiyo ne bayita n'omunaga ono nze namusemba wendi ne bagamba nti signature yo tekwataganye nayo okugamba ng'awaliriza omuntu signature ye si eki si eyo. Ekyokubiri nti abantu naddala abajja mu bibuga bino bitukulembera bangi bava mu byalo ne balooka basimbe n'amakanda etteeka nga libakkiriza okukyusa okondera gye babeera obuuyi buno. Naye abantu 98% abasaba okulondera mu bibuga wano ebakolera bonna babazizaayo mu byalo ate abamu tebabazizza ne gye baava mu kulonda. Omuntu nga abadde yava Masaka najja Mukono wano n'agamba nti sikyaddayo kulondera Masaka kanondera wano Mukono ogenda okuddayo okukebera ng'alina kapiripiriiti ng'ali ggulu gy'atamanyi gy'atalabangako. Mwami Byabakama twagala atukakase ng'omubaka bw'akyogeddeko nti disorganization gy'alina mu department ye electoral commission okubanga ze n'ekitibwa kompyuta tetume gye kigenda kutukomya. Ffe tubadde tusaba nti obuumu obwo bwogerebwako ng'ekubadde nti mulundi gusooka gwe badde bagamba bagutandikire ku ero si wano. Ffe batuleke tugende n'enkola neebaddewo emanyiddwa abantu baffe kubanga tebatusomesezza tukyali ne batusomesa ebikadde 2 ti omuntu ajja n'afuna akakonge n'abanga mbadde mujesita n'agenda wali n'alula singa abantu b'ekitundu ne bakkiriza nti oyo omuntu wa mu kitundu ekyo. In fact n'obanga tulina ndagamuntu kubanga ndagamuntu si kimu ku byetaago by'okulonda wano mu Uganda. Endagamuntu esobola okubanga eraga nti oli Munnayuganda naye si ekakasa nti oli mulonzi register nga weeri abantu nga bakkiriza nti oyo omutuuze waffe. Tosobola kujja n'ogamba nti gwe togenda kulonda kubanga akuuma kaganya okukola ki. So kompyuta tesobola kubanga yeefuga eggwanga lyaffe nga yetuwa obusenze oba obutuuze mu ggwanga lyaffe lino.